Ensonga za Dr. Hamza n'omukyala Rema Namakula zikutte wansi ne waggulu oluvannyuma alw'obutambi bwasobola okubeera nga tebusafeesinga ku social media era ng'obutambi buno mwabaddemu omukulu nga bagamba mbu yabadde Dr. Hamza era nga Dr. Hamza ono yabadde ali ku street ng'atambula ng'alina ekyana eky'obuwala kye yabadde ali nakyo kyana kyabadde kimyufu kyana kyabadde kyeru era nga munange obutambi nasobola okubeera nga tebubatuusako olunaku olw'ejjo kakati no ebyama byongedde okubeera nga tebivaayo waliwo abuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza nti omukyala oyo eyalabiddwako mu butambi amannya ge bamuyita Hajara era nga mbu Hajara ono mbu nkuba kyeyo mbu alinamu kasente ate nga zepulandidota mbu waliwo omukulu omu amuzaala mu ggwanga lyattu Uganda njagala kubeera nga tekuterawo obutambi tongere okubeera nga tetulaba biki ebiri okubeera nga tebigenda mu maaso saidi zeyo ku nsonga ezo ez'omukyala oyo Hajara eyalabiddwako mu katambi n'omusajja eyeefaananyiriza Dr. Hamza tula butuzikalira jagenda wansi awo naawe obeere nga teosobola endowooza okusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga te oziwulira bwe namakugyeyo njagala kubeera nga tekuterawo n'emboozi eno njagala obeere nga te ogiwa obudde ogiwuliriza bulungi nnyo kubanga olwaleero kyagudde eno ate nkya kiyinza ku makya nga kiguddewo so tula butuzikalira emboozi eyo nayo obeera nga te ogiwa amatu ate tubeere nga tetutambulira awamu ffenna Sheikh Ashraf omufuna ku namba ez'essimu ziyita okusigaza ajja kubeera nga takulombereddwa gwe alina ensonga eziganye okubeera nga tezitera ajja kukola kumakozesa amaanyi ageddwa ku namba ez'essimu ziyita ku stickers buli kimu kijja kubeera nga tikitambula bulungi nnyo mmaliradi sana katusimulira ki ekiriwo akadde kano ku nsonga za Dr. Hamza ne Rema Namakula ki ekiriwo akadde kano tebaawo badiyale muli mukiya nange amawulire si malungi n'akamu n'akatayito oyo omuwala gwe mulabaawo bamuyita Hajara ye muwala eyabadde mu kavidiyo ne Hamza. Hajara gwe musego gwayingirira obufumbo bwa Rema ate teguyingiddeeyo jjo kyemuba mumanya omusajja agwagala. Najja waneeno ne mbagamba nti Hamza alina omusege ne mugamba sengaana n'agirira muli akakazaako bannange nga temunnayomba. Nze njagala Rema ndi faani wa Rema era Hajara simwagala naye kyemuba mumanya bannange omusege gwatufuukira omusege ate Hamza ayinamu ku ssente ennaku zino abasajja nga balinamu ku ssente mubamanyi tebafugika naye ng'ogwo omusege ate Hamza agwagala. Omusege gwaleeta foosi gumanyira Rema kale waliwo omusajja okwagala nekidda wali gumanyira Rema gwe mulaba ogwo ne famire ya Hamza egumanyi ne famire ya Rema egumanyi siraba kadama agamba mbu kasita omusajja musiraamu tekijja kusoboka ku musajja owaffe Hamza ebyobusiraamu tekijja kusoboka naye ng'ogwo oguwala bannange gwanga mujje balogo bannange mujje tulogo omusege oba tuguwunyisa bbigo egumanyi mujje tulogo omusege abasabi musabe abasamize musamire bannange something has to be done because Rema's marriage is a marriage of national importance. Fenna kitukakatikako okuwalana mujja wa Rema n'omuluga kyemulaba ekyo si kyekirina amabina kimanyiira naye nga musituke tulogere omwana. So much, my brother Alex, Honorable Minister LDM, Honorable Salam Super, Haj, and the agent, our main celebrant, my brother, the Honorable Badi Pavier, my dear wife, my sister, Shiba Pavier, our parents, the side of our in-laws, our sisters, brothers, friends, protocol observed. Allow me to take this opportunity to welcome you all as we celebrate our dear one,
Some of you are here celebrating your son, others are here celebrating your brother, others are here celebrating a friend. But one thing I know is all of you that are here, we are family. And we are here for a good cause. Because the person we are celebrating, at least each one of us has something good to talk about him. If we gave this microphone out and we give chance to each one of us to say something, I'm very sure we can sleep here. I celebrate him because of so many reasons. Some of you took him as one who jokes a lot. Others sometimes think he's not a serious man, but he's very serious. His nature is a very true person. When he means to love someone, you love that person. And my brother, Honorable Kawiye, for me, I'm here to wish you all the best in life. I know you're a very ambitious man. You love a good life. And you work for it. And I'm very sure you will have whatever you want in this world for as long as you live, inshallah. He's a fighter. A fighter, and he has really found his way out. Whatever he has toiled for it. He's not dependent on the parents. He's not dependent on anyone. But he's a very, very ambitious man. At his age, young as he is, he has achieved a lot. And he's achieving more. The sky will be the limit. Stay ambitious. Pray to the Almighty. Love your people, love your family. Take care of your people. And always seek advice. Whenever you feel hardships, pray to the Almighty. We love you so much. And I'm very proud of you. I know God will always make a way out. Inshallah. I love you so much and I celebrate you. I wish you all the best in your life endeavors. Thank you so much and enjoy your day. Thank you. Mugamba mutya bannaye nakazadde bannange kati vidiyo eno ngikoledde bamaama abakyala bampereza meseji fifi nkoze ntya olubuto fifi olubuto naye nkoze vidiyo zino nga ziwera naye njoza kankikola ogusembayo banyabo ne basebo simanyi ddagala lisala lubuto nti lyerina liri specific nze ng'omuntu sirimanyi kuba n'olwange mululaba lwajja ne lutaddayo ne lusigala kati simanyi ekisalawo eti kimanyi oba ekisala olubuto mu disipulini mu kulya nze nange gye sirina kuba byonna bibagaana kwensiva ndi sweet tooth gwe mulaba kati omukyala yenna naga fifi nange ndi wakiso gwe oli wakiso bizibu bye tusinza okusanga mu nsi ng'abakyala kwegeraageranya ku bantu balala tuyinza okuba nga ffenna tuli baabiso nga nkusinga n'abaana naye emibiri gyaffe gya njawulo enkula zaffe za njawulo jinsi zaffe za njawulo nakugamba mukyala munnange nti omubiri oguba guzze oyinza obutasobola kugusala guzzaayo ku mubiri gwa wayina nga tonnazaala era ekyokubiri ani yakugamba nti ogenda kuzaala abaana kati let me give an example ng'eyanze osanga omuntu nga tannazaala naye nga yegeraageranya ku mubiri ogwange oguzadde oga kakati ddala lwaki gwe malako emirembe nze gwoliko nzadde ebiso ebitali bibiri ebitali bisatu ebisukka mu binango nzaala okitegeera nti omubiri gwange nze kati nakisigenda gunenya nnyo nine yagamba fifi lwaki togendanga bakazi bano bebakola simanya ne babasala olubuto ndooza ne sente si sente kayisi nnyo oyo okenda okulusala kiri simple to me. It's not about money.
wadde ntera okukozesa engomba mu comment section ng'omuntu akingambye just to play it cool nti sinnaziweza ssente, but if I wanted to really kyalibadde layisi. Naye kakati omuntu gwe atannazaalako ozze ku mubiri gwa Fifi azadde ebisukka mu 3 okudda waggulu, otandika okuguvuma. Oyagala omubiri gwange gufaanane ogwange gwe nalina nga sinnazaala nga nkyali wa myaka 2, tekisoboka. So bakyala bannange abaliyo, yes muŋŋambe abakazi aba body shaming, we have nothing to do, tetulina kyabakolera. Gwe nolaba munno nga nakawere n'omukolera ne video n'omubody shaming, era bannange difference wakati wo naye ntono bwana bisinga onoozaala tomanyi bw'onoofaanana. So celebrating nga bukyali. Kati bakyala bannange mwenna abali eyo, discipline y'okusala omubiri nga n'olubuto mulutwalidde mbu ya mmere, emmere eyo yeruleeta mbu kufuna discipline yakulya. Ekirala nabagamba dress accordingly, uyambala ku bintu ebikuwa emirembe. Do not dress according to kyolowooza mu bwongo obwo, yambala okusinziira ku mubiri kye gugamba. Omubiri gwo gukugamba gutya, kyoba okwata ekyo oba onywererako ebere principle yo nti nina omukono munene nti ogulaga saagala kunvuma, izijambala engoye ezikomamu. Kitegeera wewe emirembe, bw'obanga totya kuvuma gwe yambala nga bw'oyagala. Kitegeera naye bino abakazi batubode sheminga bakazi bannaffe eva bagenda kubeera babi gye tuli mpaka Katonda nduzi ensi bwatu bwe yagikola. Kitegeera bw'onoogejja ageze yalabika bubi, bw'onookuga obulwadde bumutwala gwawo. So kati you can't please them. Nagamba omubiri guba guzze nga gwakuzaala, first of all webaze Katonda, olina n'ensonga lwaki gwajja n'ensonga y'ogirabako. Kati wekwate ng'omuntu oleme kuyitawo kugenda wala nti bw'oba osobola okufuna bino simaya detoxants, get them, detox your body, osigazeko omubiri ogusaana. Oba osobola okubuuka ku mugwa just for your fitness, simbu kusala mubiri fitness, oberenga osa bulungi gubuuke, otosobola kugubuka tambula, those simple things oyambala accordingly. Nakugamba mu video emu nti nze nali nyambala small waggulu, neva mu small nengenda mu medium. Kati obutops nga material ezimu webanga terina nga material yayo fitting yayo ntono, ne medium sigibeera mu ngenda mu large. But nze kasitampira nga kimpa emirembe. Omubiri gwajja abaana nabazaala eriye abantu taliyo. Nali wadde mbogamba nti njagala akabiri kange nensigala nga bwenkoze eki nga bwe nali. Oba nengamba kankume ku baana babiri kubanga ne ku babiri omubiri gwange gwali kati guzze oyagala kujjako mirembe ofaaki n'ensi. Oyagala omubiri gugeddeyo gukufa, omubiri gwo gufaanane gwalina nga olina emyaka 18, tekisoboka. When some people grow, abalala bagaininga weight. Let me give you an example of Sophie Gombi. She was this slender, abamumanyi. Era ennaku zino actually wetwazanyira omutimbagano nga mujerega mga mama Zoe wemere bina. Etekako kabodeke yenna va waggulu paka wansi. But before she was not like that, naye nazaala abaana. Kitegeera. Naye omukazi ajja mu inbox yo nakukabira Fifi banvuma. Fifi ne mugamba nkubulire nze teriko wakuvuma. Naye gwe wewe ekikuwa emirembe. Kola ekikuwa emirembe ng'omuntu gwe sekinoomu first. Do something ekikuwa emirembe nti bweba nyambala. Yambala olugoye nga lukuwa emirembe. Nze sambala lugoye lutampa mirembe tebakulimba. Era gwe ne bw'olijja ku internet n'onkwata n'onvumaavuma. I am not even concerned. Kulwa nsonga nalwambala nga ndaba neneetunya ne mundabirwamu nenfuluma ewange mutabani wange nga mpaanye bulungi nnyo, omwami wange nga nenfuluma. Kitegeera. Kati gogamba nti nze ojja kujja omubogezako kumbode sheminga. Nange mbalina ssebe yangamba Fifi akakabasito lwaki tokakolako. Nengenako ku bifaananyi bye bannange nentunuulira ngamba okukola kabasito nga tannazaala. Nembuuza bw'anaazaala agenda faanani ati kubanga yali ambode sheminga bwe nnyimirira n'okukutama takutama. Abawansi nga yeebase takkirizibwa wadde okusitula omutwe. Kitegeera. So be contented. Gwe just weefeeko. Kati guzze guganya okuddayo tukutuge tukuseemu muguwa. Kitegeera.
tebemalako mirembe mukyala munange gwe maama yakamala okuzaala omwana ng'oli mu kuyonsa omwana togenda ku bino ebintu byasimayasala omubiri ng'oyonsa omwana kankulabule because omukyala gwe nasembye okwogera naye nga ayonsa kyokka ng'anywa ebintu ebisala omwana era nze namusitopin ebisala omubiri nze namusitopinze ebintu by'onywanga osala mubiri biyingira sisitimu yo omwana agenda yonka amabeere ogenda kulaba ng'omwana waako gaggwawo naye nga bino by'onywa gwe tebikozeeko biri ku mwana ofaaki you can be nakawere asireyinga noyambala agagatete agalungi agaba nakawere nga bw'ohiiringa you want to have a baby you want to heal in 1 week mwe bakazi mwe bakatonda lwaki muleka ffe tubavuge speed mukulokubanga no tekikirizibwa nze ne bono yimba weight yange nga nze nanyini yose nagifunamu buzibu sikulinaako buzibu nze sineefunako buzibu ku kindi ku mubiri kitegeera so maama ayonsa sooka oyonsa omwana and by the way okuyonsa omwana naye ekintu kiyambako it's one way of okusala omubiri besides ogamba mbu bwa family planning it's also one method eyambako okusala omwana omubiri mubuuze ku basawo bammwe that's why some of us tuyonsa abaana myaka egi ebiri down the road ng'omwana ayonka kitegeera okyalina system okutambula eddeyo mu position ng'oddamu kusala mubiri simaya onywa biki mugenda kwerwaza omulala nambuuza ku mpiso nze empiso sizimanyi oyo empiso olina kugibuuza abantu babikolamu abaabisoma oba oyo beautician nga ye bizinesi gyalimu n'agikunyonnyola nze ng'omu ne mu nsi mwendi mulimu eddwaliro ndoozi kinene nnyo eri eryakkirizibwa okulongoosa abakazi ezo operation ezo sajali ezo eza bulungi ebyo eri imagine mutagenda kuva eri akuzanyire ku kyovula byangunya abantu okuva mu nsi nga zino n'agenda ettatu kitegeera so buli kintu kikole ng'olowooza njagala nga wenna aliyo nga weemazeeko emirimu gw'omubiri noonyaako ku vidiyo yo ya Spice omujamaika ng'ayogera ku sajjale kyezamutuusaako nti ya vomitingako ne pupu so buli kintu kigenda empola mwakkiririzeemu bakazi mmwe bantu bange laba ekitonde ekikazi dduka abakazi oba Katonda yabatonda mu kalashi oba abakazi Katonda yababumba mu bbumba ki oba abakazi Katonda yabatonda mu ngeri ki yonna gye kiri Katonda yakimanyi nyina mukazi wange namuzalamu abaana babiri netufunamu obutakkanya nga omanyi nti abaagalana obutakkanya bubangawo n'anoba n'agenda mukugenda nekitegerako nti agenze waabwe era nenkimanya nti agenze waabwe kati omutima gunnuma olw'obuzadde olw'abaana bali omukazi be yagenda nabo ntandika okunoonyeza omukazi ewaabwe gye yalaga nga taliiyo neŋŋamba kuba simu ewaabwe waŋŋamba nti amunaye eno yavaayo twali tumanyi yakomawo eyo eno ewange taliiyo ewaabwe taliiyo nembeerawo wakati nga ekyamazima nga sitegera kituufu waali naye ng'ate abaana yabalekayo ewaabwe wannyina gye yali alaze gye yali anobedde abaana bo yabalekayo bameka babiri ngenda okuddamu okulaba omukazi gye musisinkanye nga taata wange yamuwasa ye mukazi w'enamba mmeka taata wange nga yamuwasa nga ye mukazi w'enamba mmeka kitegeeze yali mukazi wange gwe nali mpita omukyala ng'akadde kano maama wange abaana bimuzaddemu baba bampita taata kati ate abaana taata bagenda omuzaalamu bagenda kumpita baaba ekyo kibayita ekitonde ekikazi eyali mukazi wange kati akadde kano maama wange abakazi muli bazira eyali mukazi wange essaawa zino kati muyita maama nfukamira ne mubuuza nga wasiza otya maama wange eyali mukazi wange gwe nazalamu abaana abameka essaawa zino nfukamira ne mubuuza nti wasiza otya maama kati essaawa zino maama wange eyali mukazi wange abaana bange bampita taata ku saidi y'omukazi oyo taata gwe yawasa bampita taata nate taata bagenda omuzaalamu bagenda kumpita baaba katulira akatogo naye ng'ekitutabula kintu kitonde eki naye abakazi mwabaki kiki temulina bwongo temutegeera bane munsonyiwe mbanga njogedde bubi naye abamu obwongo tebutegeera kati ddala ngenda nti anfukaamirire yali mukazi wange mubuuze nti wasiza otya maama ate nga kinkakatako nyina omubuuza nti wasiza otya maama
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.